Nkulukadama TV mugyebaleko mwebale tuweereza mwebalire ddala bannaffe okutufaako bannange naye nga kitalo bannange kitalo eky'abaana bafiira ku kyeyo omuntu n'ofanga ente naye nze nali nteesa nga byonna tebinnaba gino abaana bagamba bateese ku musaala nga omusaala tegunnateesebwako nze nali ngamba basooke balabe kyokutta abaana nga babatta nnyo nga batutta nnyo eno ekisooka kyennyini ofiisi kampuni eri e Uganda esigaza kopi ya contract omuntu aba atutte omuntu oyo erinnya lye libaako lwaki abantu bano tetufuna bwenkanya ddala mazima omuntu notta omuntu mu nzita eyo n'omugyamu ebitundu byonna gwe ng'ogenda kufuna ssente naye ng'oleka abantu abadaagana bakaaba naye nga tetufunye bwenkanya wadde ogamba nti nno amaka ago bagakube mu mbuga z'amateeka ye bannange naye ffe tukoze tutya munaku ng'afa bubi nga tebannabagamba nti babongeze musaala bo bakole batya basale ku magezi balabe ekintu ky'okutta abantu kikomezeddwa kitya amaka agakola ekintu ekyo gagibweko kaadi galeme kuddayo okozesa muntu yenna kabeere munnayuganda kabeere atali munnayuganda gabonerezebwe sinakindi basasule ssente nabo baleme zirya ate nenkubiriza bannanga abaana abakola kontrakiti eweddeko mukama kuumye bakutaddeko akabikka amaaso lwakuba kampuni emanyi nti wooli kontrakiti bwegwako ne bagamba nti alinyowinga emyezi 6 oba liyonga omwaka gumu bagambe munzizeeyo ku kampuni gye mba ndinyowingira bw'olaba baganye manya abantu abo bakyamu toddamu kukola nabo bagambe nze kontrakiti yange weddeko nzirayo ewaffe naye abaana bagenda ne bafa ku kimu kya ssente esente zikolwa mulamu kubanga ojja mugamba nti nziza ku kampuni ntigesitalinge akugambe nedda ngenda kwongeza nkwere 15 naye nga tojja ddulya nga 15 tojja ddulya tugenda kumalawo obulamu bwo mugambe nze bw'oba tonziza ku kampuni sirinowinga naawe nzirayo waffe kiraba era bwagamba nti alindamuku omwezi linda biti akubire kampuni abagaye nti nze kontrakiti yange weddeko njagala kudda waffe naye omusajja nemeddeko aba apulaninga ngeri ki yonna yona gyayinza kukufunzaamu bannange simanyi nakumanya omulimu guno ogw'ekyeyo siganye abantu bagufunyeemu naye oyinza okwesanga nga bagufunyeemu ku 10 abagufunyeemu balinga 10 oba 2 ng'ekinaana kiri mu kudaaga abalala bali mu kufa amazima guno teguba mulimu balinga abagenderera okumalawo obumazi bannayuganda waliwo ekyama ekiri mu mulimu guno bannange waliwo okubaagala okumalawo abantu bannayuganda obamalirawo ddala omuntu n'akola ekintu ng'ekyo naye n'atagendako na wadde ne mu kkooti n'asigala ng'alya butaala ayinaayina ekyo kiwe n'okulaba abantu bano aba ofiisi gye tuva kibawe abantu bayige omuntu abakubidde essimu nti bannaye munnyambe muyimukireemu tewali ava Uganda ng'azze nga tayagala kukola naye twesanga nga tuli mu bizibu